amba nti mwe abaana mwe abali ku TikTok abavuma bazadde b'abantu ne muvuula nga bwe nalabye muvuma maama wa Gravity nti munoonya shares simanya munoonya likes munoonya amanya bagenda kubakolako ebyo bye babadde babatwala ku poliisi ne mumalayo olunaku lumu ne mukomawo ne mwewaana biweddewo nkugaye vidiyo eno njikoze ng'ennaku z'omwezi 6 Sebutemba mugitereke nze nzija njogera ebintu naye kyamukisa mulungi nti buli kye njogera kimala ne kituukirira teri muntu agenda kukkiriza okozesa social media ovuule muzadde we ebirala byonna mubizannyireko muve ku bazadde b'abantu bwe muba mwalemwa okukola n'okunoonya emirimu nga mwefudde ebitagasa ku app eyo ekiseera kituuse nenalabye omwana ng'avuma muzadde wa Gravity ennaku n'enkwata n'ovuma muzadde w'omuntu n'omuvoola n'omujolonga ng'olina n'abakuwagira mbalayirira abavubuka mmwe mugenda kusasula na musaayi eryo ekkubo lye mukutte eryokukolanga bu vidiyo ku TikTok nga mulina abasiru ababakubira enduulu ne mulowooza nti abantu bagenda ku poliisi babaloope omuntu agenda kukola ekintu ne gavumenti ebulwe weetandikira nze bino byenkugamba mbirabyeko imbimanyi bonna bakutte ekkubo eryo gye bakomekereza kumanyira bantu gwe vuma omuntu naye bazadde b'abantu mubajje mu bimwa byammwe era nze bwe ntunuulira abaana abo bali ku TikTok nsaasira bazadde baabwe bagenda kukaaba tozannyiranga ku maama wa muntu lyekkomerisi mumanyira abantu ne maama w'omuntu mugende empola buli omu yamanyi gy'avudde ne maama we naye n'ovuma maama wa Gravity n'omujolonga maama wa Gravity ne bw'atandibadde wa Gravity maama abeera maama aba maama bazadde mmwe abalina abaana abavuma abantu ku TikTok ne mujjanga ku poliisi ne mukwatagana n'abapoliisi ne musasula enguzi abaana abo ne bagenda mbalayirira biweddewo the police is going to act bakutwale ku poliisi ng'olina muzadde w'omuntu gwe wajolonze nammwe bafulufiga abalina olugezigezi bakutta omuntu oze ku poliisi omuntu yakoze omusango njagala leero mukuba amasimu manyi mubadde mulina olugezigezi mwe bafulufiga omuntu akoze omusango oze ku poliisi otiisiza abapoliisi gyoli baaba yavumye bossi bantu omuze gw'okujolonga bazadde b'abantu mugukomye musobola okukola amannya mu bulungi you can still make names naye nodda ku muzadde wa Gravity gwe maama waaliwa baabazaala mufuukidde enseeno ekizibu naye omuntu agenda kukola ekintu nze mbabuulidde vidiyo eno mugitereke kwaba abaana ba TikTok kuliko agenda okufa there will be one who is going to die kuvuma bazadde b'abalala isima waali tawezeze emyezi 4 mu ttaka yali akomyewo isima yavuma minisita nga yeerabidde ti minisita alina abaana mu magye ojja kuvuma omuntu nga weerabidde abantu b'otalowooza nako abantu abamu balina abaana mu magye
Yene bwetandi badde na mwana mmaji. Omuntu era asobola okukola ekintu nga ne waba talina kyali. Nze yo oye kubo maze emyaka ku social media. Naye kubo ly'okujolonga bazadde b'abantu. Ne muvuma muzadde w'olimbwa ekikazi kibi. Wakireetedde gravity ayina all rights okuleeta maama we. Right agina. Ayina right yonna okusanyusa maama we. Olukisa gwalumuwa. Kati oddo otya ku maama w'omuntu n'omujolonga n'omuvuma enkya poliisi nekwata mbu neekuta. Namwe abapoliisi abata abaana abo mugenda kutandika okunoonyerezebwako. Oyo omwana nga we bamukutte simanya ye Kakono mumukwate mumusibe. Wano teri rehab. Mbwe abaana babatwale mu rehab bajja kufa teri rehab. Gwe manyira muzadde w'omuntu wano. Mbwe abaana faba bazaala. Ebyana byagwe ddalu biri okwo ku TikTok mfa ky'okubijjako amasimu. Mugenda nno kuziikayo omu. Video eno ngikoze. Nga mukaaga Sebutemba. Mugenda kuziika omwana ku TikTok lwa kuvuma bazadde b'abalala. Nze ku kye nalabye nga mujolonga maama wa Gravity. Munoonyeza nnyo likes n'amannya. Wano Isima singa waali mulamu. Singa waali. N'abantu bamugamba nga Isima kakkana. Mbuze teri kye bajja kunkola. K'abantu bamaze tegera poliisi bakwata n'ebata. Abata Isima tebandi musse. Ne baabulwa gye bamuloopa. Ne bagenda ne batunamuloopa ku poliisi bajja muta. Enkomerero bali balina omujjawo. Muve ku bazadde b'abantu. Ebirala byonna twevume, twejolonge gy'erinnya lya maama w'omuntu mukamwa. Neno vola maama w'omuntu okutuuka awo. Ng'olina n'abakubira enduulu sabula mutabani wa Nadduli aliwa. Jakana yavuma Abanyarwanda wano. Ng'alina abasiru abamuwagira. Batuvumire mutabani wa Nadduli aliwa yafa. Omuntu agenda kukutta. Buli omu yamanyi avudde ne maama we. Eryo kuba lye mutukutte mwe bavubuka mmwe. Numala ne mwewaana, mwina n'ababawagira. Mutusabulire ngo ovuma maama woli. Be very careful. Zibaawo. Kyekyefuula tekinokulaati. Segere ekintu ekyo. You will bury someone. Agamalala gabagwemu. Manyi obwavu bwe bubasumbuwa mwabulwa emirimu. Temwina gye mukola. Mukeera kumanyira bantu n'ovuma maama w'omuntu. Maama avumwa. Kati Gravity yakoze kibi ki? So mbabuuliridde wano. Bavubuka mmwe mweddeko. Mwina live examples. Live examples. Nze muvumo wange. Muvumo wange kale. Tutandikiraawo. Ndabo wa poliisi anaakuta. Njagala ndabo wa poliisi order gye naava. Bakute. Mbage bagenda ku actinga. They are going to act on you. Buli omwe yalabye video eyo. Ng'omwana oyo yavola maama wa Gravity. Namugaa kikazi goli kibi. Gravity lwaki waleese kimaama kye kibi. Really? Oyinza okwogera eby'ebigambo. TikTok. Kale, eyo story ngikomezaawo naye bw'oba oyina omwana ku TikTok ng'oli muzadde ondaba nga content amujja mu kuvuma na kuvoola bantu.
genda ogula olugoye olwa black mutegeka amaziika nze mbabuulidde anya ekizibu ky'eggwanga lino tomanya ani anakkuba naye by'okuvuma bazadde b'abantu mbu munoonya likes n'otuuka ku poliisi bakutta okoze bubi you are not even remorseful mbu poliisi n'ekuta n'abo abasirikale ababata mufudde poliisi ekyokuzannyisa abaana ba TikTok mufudde poliisi ekyokuzannyisa poliisi neggwamu ekitiibwa ne muvaayo ne mwewaana ne muta olinaganze njenda kutandikira we nakomye ngani anaakukkiriza ojjovvole bazadde b'abantu ng'oyo omwana ebyavunyume muzadde wa Gravity. So n'olwekyo bannayuganda bannange ebintu ebimu tubivumirire. Nze mbawa example ya Isima singa mulamu yagenda n'avuma minisita wano takimanyi minisita alina abaana mu magye omuntu abaana be gw'ojja vuma Junior ovume wano abantu omuntu buli omu alina abantu be. So ebintu by'okuvoola abazadde naddala abazadde abakyala bamaama bazira gwe tomanya maama wa Gravity gye yava ne Gravity gwe Gravity omulabidde awo nti muyimbi akutte maama wa mulese ku concert odidde maama w'omuvuma. Waliyo maama omubi ovuma maama wa Gravity nti mubi yamukasukako omanyi gye bavudde bana abantu bagenda batta baana mmwe muli baana bato nnyo abali ku TikTok abakola ebintu ebyo muli bato muli baavu muli banaku tuziise Jakana tuziise Isima neera muganya okutegeera muganya okwebuulirira nti ensi gye muzannyiramu mbi goza lwakirumbu yali muto yettaka yeekwesi lwaki ekigula luggi takikolera mu Uganda. Omuntu yenna anafuye omuzadde w'omulala mpisa bubi naye gwe kaana gwe sibanya gwe akana kalyawo kalema akadde kavuma muzadde wa Gravity ku TikTok. Katonda alina ensonga lwaki yakulemaza. Nze sikyanenya Katonda aba n'ensonga lwaki abantu abamu abakola ebintu naye kalema gwe sikumanyi linnya gwe yavumye maama wa Gravity. There is a reason why God made you like that. Kale singa walina emikono ng'owera singa oli muzibu lwaki temunoonya emirimu? So kyannaku nnyo. So obwana obwo bugenda kufa. Vidiyo eno mugitereke njogedde nga 6 Septemba ku lwa Katonda n'ensi yange. Abantu bakooye okuvuma nga bazadde baabwe. Naye waliwo weebuula omuntu luyale nonga maama wooli kikazi gwoli kibi. Gravity lwaki waleese kimaama kyo kibi? No. Nedda. Ekyo tetusobola kyekereza bannange. Ekyo kiba kisusse. So baganda bange abali ku TikTok munoonye likes n'amannya bulungi. Si mmwe abasoose. Kumwe teri ajja kusinga Isima. Isima yaliwo. Shares tezinza muzza. Sabula jjajja baliwa. Jowe yawezezza emyezi 4 mu ttaka. Abantu baleme bakozesa nsobi muli baana bato. Namwe abalina abazadde abali eyo abaana mbabuulirire. Abantu babi. Omuntu ojja muvuma akwesiriikirire olowooze nti yabivaako. Nze Uganda ndabye ebintu nenneewuunya. Era nze omuntu bw'aŋŋamba nva mu maaso muva mu maaso. Gwe Junior olaba nkyayisaamu abantu eggaali. Nategeera
Baize wezo okufa kwa Isima kwategeeza bingi. Report fulumanga atera terifuluma. Mutabani wa Nadduli. So nakakana mutima. Nategeera bino byonna bye tuli mu byansi bimala ne biggwa. So sijja kusukawo wano. Awulidde obubaka bwange abo batuuseeko abaana ba TikTok abo abavuma bazadde b'abantu. Abagala osigala nga mweyongerayo nga muvuma bazadde b'abantu. The ball is in your hands. Naye mbabuulidde video eno mugitereke. Waliwo omwana agenda okufa ku TikTok. Mbabuulira. Nze predicting ebintu. Sina linnya lya muntu lyenjogedde. Nze yagaye kulika ajja okusasula. Ensi bw'etyo bw'eba. Bw'ogaana okuwulira. President Museveni agati when they tell you by words and you refuse, we shall crush those enemies. Bw'atyo bwe yayogera. So twewe ekitiibwa abazadde b'abantu mama Gravity talina ku social media. Talina na account ku social media kati oba ovuma waaki. Lwaki tovuma Gravity? Ize munnyumira omuntu lwaki tovuma oyo omuntu okusinga okuvuma family ye. Era bye byabaleetera nga balwanisa alien skin. Kasita baleeta tata wa Champion Gudo nategeera olutalo lubalemye. Nze kasita baleeta tata wa Champion Gudo netegeera nti olutalo abalwanisa alien lutulemye. Kai oleto tata wa Champion Gudo. Tobaze nabivaamu alien skin ne muvaako. Olutalo lwatulemerera. Era Sanyuka TV mwandibadde muva mu byokulwanisa alien. Mwakola ensobi bbiri kuleeta tata wa Champion Gudo. Kati nze nvume tata wa Champion Gudo omusajja omukadde. Mwatukola bubi nammwe. Alien skin twali tumukubye bulungi mu ntandikwa. Mudduse tata wa Champion Gudo ayogedde birala. Nze ngando sigala mwolwo ndi musiru. Nze mama galamba lwanire entalo. Mu strategizing ebintu ebirimu amagezi. Mwabasanyuka TV sabi bagamba. Ne omusiri wala busiri wazi. Olutalo twali tulukutte bulungi ngali eni tumukubye. Mukati tata Champion Gudo mwali muleeta waaki. Oli etata w'omwana kati mugeze mujjeko interview omusajja naye alabikanga omuguu w'eddalu kati I still fight alien. Alien namuvaako tetwalina jurisdictions. Nze Junior manya bangu nti olutalo luganye nenkyusa side. Nze nekyusa. Nali wa Bob Wine nenvaayo. Nze sibeera ku timu gye bakuba. Eva tokikolanga mwana wange. Don't be on the losing side. Nze mbeera wabawangula. So ndi timu kimenke. Not because nti alien mwagala nnyo yatusinga obwongo. Kati gwe kati olutalo wali olukimamu ki. Nawe lugezigezi toyina baana. Abantu lwanye entalo zaffe ne bawiziddemu kaye nga tuzirwana bulungi. Ne luno lukati siruze luleese ebintu ebyekisiru bali abasanyuka TV nabo bali abasiru. Kati which way is that? Temutwebuuzeeko alien mwangu wakuba woba oyina amagezi. Goza alien talina common sense. Era yazanya simpase card. Kati nze nwanisa omuntu alina abantu. Bani abandaba. Zete muzanga bintu byammwe bya kisiru mu abasanyuka TV kutuleetera bintu bya kisiru nammwe. Bwe muddangamu okulwanisa omuyimbi. Let us have a meeting. Neze temuzamba bintu ebyo. Mu Junior jangu ovuma alien muvume kuki. Olutalo lwatulema tuluveemu. Retreat. Tunaluddira. Nagamba bajjo, nemugamba bajjo tukube strategy. Bayo basamiridde. Golozo okulekana kwe kukuba omuntu. Fano tuze tukuba abantu tukuba systematically. Mubere omuzanya buzanyi. Alien skin yatuwangula. He won.
Not because he's intelligent. Mwabaleta tata wa champion gudo. Kayo msaja mwali muleta wachi. Ye nyini tata wa champion gudo tategeera. Obwavu bwamu kubadali desperate. Mumu wadde bigambo byokwogera. Mwe bannamawulire ate ekyabikyusizza. Omuntu musigale ku sikuriputi. Sikuriputi yali yakuba alien kati champion gudo kitaawe mwali muleta. That's why we lost the war. Nze mdamu kupitanga mbi meeting byammwe nga temwina strategy. Nze nagamba kaye wisdom nze mbivuddemu. Ebyo kuba alien nabivamu era okukwatira ewange. Mazi. Kino Museveni kali. Nentalo nazo nwanyi nyingi nze I want to retire. Njawumula. Nwanyi ntalo kuva myaka emeka social media. So government yaleese omusolo ku YouTube. Ne government nayo teswala. Kati YouTube ozijjako omusolo zizo si kampani ya America. Kyabalemye okukola ebyammwe asibaga kato yabagamba tukole YouTube ezaffe tukole Facebook ezaffe temwagaana. Kati we mwabadde muteeka omusolo ku YouTube ba YouTuber mwabayise mutwalize muli nammwe. Kati omusolo ku YouTube yo YouTube bafuna sente meka musoke mbateekeko omusolo nga ne kampani sizammwe. Facebook, YouTube, company za America. Kati Uganda ziteekako ATM omusolo luyali. Obutaswala obubajjudde. Gwa mataiga kubuloka mammese. Sede government eno sigitegeera. Temwabayita ministry ya ICT minister bali omusi. Did you call YouTubers? Lwaki temubayita ne mwogera nabo ne mubabuulira kati omusolo mugenda gufuna muti. Abavubuka tebalina mirimo bataddewo emirimu gyabwe najjo mugiteekako emisolo amatanga tegayina musolo namwe ate temututama mwagala Facebook mwabagisiibako. Government eyagala Facebook si mwabasiba nga mupostinga. Who is fooling who? Nimetu ya mwenamwe byatutamaata madda. Wano mwaleeta OTT tax n'abalemerera. Otakisinga otya company zitali zizo. Facebook company ya America. YouTube company za America. Mwe mwenyini mugamba abavubuka mbu babeere creative. Yuyo musomesa economy. Eri economy etakula. Olede tulina omusolo ku data. Kati era ne YouTube na era mujite mulimba nammwe kyemusigalidde kuteeka musolo ku birevu nabyoya nabyo mu bitakisingi nti buli ameze ebyoya n'ebirevu mugenda oteeka omusolo ku musolo kyekisigalidde. Kale tulina ongamba nti YouTube mugitaddeko kati abaana ba YouTube bafuna sente meka teri sente zibafuna. Era mwena muli eyo mu parliament mbo YouTube bakola sente bakulimba. Kwa eri government ya America bajjako 25%. Ba America yo ntufu tujjako omusolo ku YouTube kwa ziri company zayo. Ne mukwata data ne mumuteekako omusolo. Kati mwemutu soteeka no musolo ku birevu. Government ene erabika egenda kuteeka omusolo ku birevu. Gwe nabaganga temunnanyiiza ba America. Ezo egoism zamu. Kati sete tezitandise babula. Oizo tu kusanyira ku America nga katale kensi yonna kali mu Europe. Era sete tujjayo mundu zo kabantu bali ya mundu. Will people eat tanka? This government is suffering at a strategic level. Tetukyalina political bulo mu government eyaba thinkers. Government efudde endowooza. Kati mulete emisolo egitalina makulu. Facebook mwagigala yo yali yammwe. Lwaki temukola ebyammwe abana Uganda ne mukola app China ine yayo. Lasha gye mwegombe ina Facebook ina WhatsApp yayo ebyammwe biriwa.
Mama, one of the pillars in the constitution of NRM is digitalization. Katote koto omusolo ku social media. Nga businesses zonna ziri ku media. I know some economic transformation. Nemwe abali mu government. You people, do you reason? Ensi zonna economy. Bw'oyogera ekigambo economy all over the world. Internet yesooka. Kwa kati business zonna ziri ku internet. Kati mwagala Facebook, mumanyi business ze mwatta. Do you know how many businesses you killed? Nenga Facebook webakoze eki. Facebook ina mateeka gayo agajifuga. Government ya Uganda si yegajiwa. These are companies ingana mwemwineza mweza amata. Mwanomba mukamenteza mwamata. Wali waba webiragiro. So, n'olwekyo bannange temutta mirimu bavubuka gye batonzeewo. Mwandibadde mmwe mwennyini mukwata ba YouTuber ne bagenda ne bamiitinga genosale n'abawa capacity building. Ffe tetunagana nti mubaggyeko emisolo. Naye gavumenti ebakoledde ki abali mu media industry? Ba YouTuber tebannabasaba ku ssente. Beekolera content waabwe. Government ina kyebawadde. Temubawadde kamera. Sente ziri mu ministry ya ICT ziragawa. Mulimba. Ebintu ebimu bye mukola mu bikomye. Neka tujja kuba tuliawo nga mutadde omusolo ku byoya. Tuli ayina ebyoya asasula omusolo. Gye tudda. Ne okola otya etteeka nga tobuuziza na bali muki mu business eyo. Ate mwe ba YouTuber obuzibu buvudde ku mainstream media. Abama TV balwanisa YouTube. Kwa mwatu kyazange edda kati YouTube ze zitukyaza. Mainstream ekyagitugobako biragiro. Nojja ne baga kuba alien. TV neba ne script ya kulwanisa alien skin. Kati era TV ki. Ne mumala obudde ku alien skin abatwalidde ki. Nino sanga TV enamba ewolo television wasting time kuona alien skin. This boy kati which type of media is that? Mainstream media mwasigala kulwana ntalo. Wano tatange mwamugoba ku NBS lwakwogera mazima. Temwamugoba. Naye olaba mwefuula bw'ati chulete. Sibanyoso rotative. Not mainstream, you are biased. Tuwa kati abantu bali kuyuzi. So n'olwekyo fenga abali mulimo ogwo gwa YouTube tetuli basanyufu. Nateeka eryo. Let us go to genocide to forming a body YouTubers association. You give us capacity building au mutujeko omusolo. Ono sewa musolo guli kumata. Miliki. So n'olwekyo tujja kutta economy. Abaana bakoza ICT tebalina mirimu beetandikidde obu YouTube bwabwe. Kati waliwo YouTube nga za ddiini. N'abanaddiini nabo mugenda bajjako omusolo. On religious content. How do you tax God? Ngate moto yaffe eri for God and my country. So munzikirize malirize bomu zeeyongedde. Ndabiyeko bannabi abufuzi abatategeera mbu bomu teziriiyo. Kale omanyi Uganda mwina ba MP abatategeera. Eza 210 zaali teziriiyo. Bomu ezakuba ku parliamentary avenue zaali teziriiyo. Mwenno mwesiriwazi. Mumulinde Museveni ate banegwa mulinda Museveni abakuume. Kale mumulinde. Ali mwane munu. Temulinda President Museveni. Mbwajja akola adulesa abagaye mwekuume. Mwamwe abaaki. Police bagaye bomu gyeziri mwekuume. Weewale ebifo by'olukalu. Ng'abantu bangi tobibeeramu. Weewale ebifo ebitalina security.
wewale abantu abakutte ensawo era olinda Museveni ajja kugambe nama mulowooza President Museveni akyabaliko nze ndaba obudde abuwa famire ye emyaka President Museveni gyali mufa abasoma psychology myaka gya famire ye ka myaka 8 agenda kukola ki kiki President Museveni kyagatta ku Uganda gwe kyolaba era obuyinza ali mubbuwa mutabani we eje emyaka gya muntu kubeera na famire ye kulunda nti myaka 9 President Museveni emyaka gyali mu psychology tomulaba nga ali ne bazukulu be ali mwane munu kati omulinda ajjaga mbusigala mbubbo mujeziri mwina n'ebizibu mmwe naye banegala temutegeera you don't read the situation zijja kumala kubasabula gosubira mbu mwana wa Museveni ajja kufa kale omanya abanaku temwina bulungi magezi nze kyekyatama abanaku mu ggwanga lino bajja ne babagamba ne covid era bwe mutu bwe mwayasaamirira mbu covid wa byabufuzi temwafa nze simanyi kiri mbanaku bano nze Uganda ne bwogipa sinza gifuga ekisooka basiru muli bangi n'abanaku muli bangi abantu babagamba ebibayamba ebizo bomu teziriyo tezikola ki terrorist ayina omukwano omutujja ayina ekibiina ky'ebyobufuzi mwe mumantaale gwalabyeko ewa President Museveni nti baziika ku kijja si ankonga ebaziika emyaka 3 musawo President Museveni gyatufuze suulyangayo nti ewaabwe erwakitula eriyo state funeral mboba yafiiriddwa jjajjaawe sikiwulirangako mwe mwesiriwazi mujja kutegeera nti okufa kuli one sided gwaleddeko ti President Museveni azise muganda we baganda be tebafa basenga be tebafa nze neewuunya butawulira kyekitta abanaku omunaku n'omuganda nti awo toyitawo n'ayitawo omunaku n'omuganda tokola kino n'akikola so aba president I can't be a leader nja kufuga Kenya era nze nenkwata obuyinza nsooka kukola district z'abaavu ne mubeera eyo kendowooza yammwe neewuunyisa bakuga ebbomu baateguludde ebbomu 6 neera omusiru naga ati bbomu teziriiyo kale era covid abagagga bafa bagayambala mask mbolinda President Museveni agikwambaze nebana kumwe ne mubonyabonya family za so mwekuume bannange bomu bya ddala nzijukiza mwenna abajja okulanga nange egwasazeho gisibira wano oba mwabaki nze nabaga emotoka eno nja giteeka mu tinti kati ono era asazeewo era kusibira wano mbwandabe okubeera serebu mu Uganda oba wesse naye nga temwerabira ndi Dubai tugenda kujaguza birthday ya Donizera Dubai birthday ya Donizera Dubai tuli Dubai awo tugenda kulya ku sente mga Donizera talina sente namwe muzitegeke kale mugende mulungo mwe muli ebyennyanja Junior nange njagala tegeka birthday Dubai igwe gotegeke birthday Dubai igwe wama nga Oktoba sadi Oktoba nja kuba Dubai ne Abu Dhabi twayise batono twagala kujja kutuunyiriza nkwawa mulindeze musirwichi mulinya amaato galinganga bino ebyesuubo by'abaana tugenda kulinnya maato gaddala galige mwalaba mu Titanic so ndi Dubai temunkubira amasimu mbu Junior njagala kulaba bwoba toli mu plani zange don't bother manyi mwina nnyo olugezigezi abana Uganda abali ebweru ondaba ompeeki ndabira wano n'omuntu n'otuuka Dubai no bange wazo okulaba ekyalo bonna ne bakuŋŋaana bati siri MP
nze ndi ticket blogger ogwantu tegwa PR so sigwa kulambula bantu nkola muloji ndiwo kusimula lumu nebikubi nanumireyo nosule wono mbalabanya abagenze bweru nosule wono omuntu yekali mu plani zange gwenje okulaba so temujja mu yerero mutero okujja ku hoteli okwo kwetusula bajja bagoba ku mirimu nze nawandikidde da permanent secretary tell not to be around go wandikiddan lwaki temutegeera how procedures are done. Ruva mbwa bobeeraga nedda tetweraga, that's the truth.